Tuli ku mukolo gw'okusala embalu ogw'abagisu. Wetegereze ebifaananyi ekigenda mu maaso wano eno. Tukubuukiriza wano ebbanda mu Kasenyi omukolo gw'okusala embalu ogw'abagisu. Kale naye abagisu kyebyokoze muganda wange. Bamusaza omulundi ogusooka n'adduka ne bamwetoolooza ekyalo. Banda, Kireka, Kyambogo ne bamukomya ne bamusala omulundi ogwokubiri. Naye baba basanyufu nnyo omukolo guno ogugenda mu maaso. Nfe abaliwo bedde emitima gye tuli mu bbanga tugamba obulumi buno. Naye nga gwe basala ino tuukiriza ekyofuka omusajja owaddala omusajja emmekete. Kakati bino bidda bigenda mu maaso, akadodi kavuga nga bw'olaba, embootu evuga, omwenge ogw'enjawulo nga weeguli oba biyita ebyokunywa eby'enjawulo, malwa bageesiiga, baganywa, walagi and so on. Bibadde Kireka, Bbanda bayitawo mu Kasenyi awo emabega wa Mogasaawa nga Mukwasi asala abavubuka embalu.